mugoberera batulabira ku YouTube mwebale nnyo abasubscribinze ku YouTube channel eno Church News TV Uganda. Tell the story to Nyumize yenze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle wamu n'omutima gwange omusiimu era omumativu bannange ndi musanyufu nnyo olw'ebyo bye mukola kusharinga content eno kulaikinga okusubscribinga na buli kisi mwenna abatulabira mu diaspora bana emukola gw'amaanyi nnyo nyini ddala research waffe alaga nti abasinga okutulaba temuli nnyo wano Uganda musinzireyo ku mawanga gye mwagenda okubanga mutekabana gye mwagenda okubanga muyiyanga mukazana bana imwe bale nnyo bale ddala okutufuula ensonga mwe bale nnyo okubeera nga mulaikinga mukomentinga era nga mutwala ensonga eno okubeera nga yaddala tell the story to Nyumiza yesho wamu nange mpaji given Brian nabeyanjulidde dda ku mulundi guno tumaze okubanga tutuukawe tugenda okubanga tuwayamu ne muganda affe agenda okubanga akweyanjulira maaso kaawo in few seconds from now bakira kutegeezaako gwe abadde tannaba kusubscribinga akikole kati bw'atannaba kukomentinga na kulaikinga muganda wange nawe walabadde obikola kati tusobole okubanga tugenda maaso kyamaanyi kale kakugatte ku muganda wange omugenyi w'olwaleero. He's a special person right for me. He's gonna talk about himself. Agenda banga kweyanjulira agenda banga ayogera ku bimuliko n'akaseera kano so bingi bye tugenda okubanga tuwayamu ebikwata ku ye ja kubanga byonna obikola ki obyoleka obwanga gwe sigala busigazibwa n'ong'olaba obakira sharinga atumaze okubanga tutandika tukwaniriza nange neyaza obalaba oli otya gendisebo okimanyi oli ali eri akulaba olina omuyimbi gw'omufaananira akawoona omwana afaanana ali bannange oba onaani ono wamise Dan Wiz. Dan Wiz. Yes. Wow. Dan Wiz. Amanya ge baakuyitanga mu buto ge galiwera ga Dan Wiz. Amanya bampita Julius. Mihigo Julius. Mihigo Julius. Wow. Dan Wiz ono azalibwa muno mu Uganda. Okay. Akulidde wano azalibwa wano mu Uganda. Ebitundu nankulabye Kasubi nenga banzalira Luzira. Okay. Yes. Oyi Dan Wiz. Dan Wiz obuto bwe yali mwana kikaaki. Obuto mu ngeri ki? Azin kale nga bono tunuli omwana awo nga mukaka munyo omwana nga tazanya ono nga mulalu ebyaddala yali mukaka naye nga alina eddalu mukaka nga mukaka munenga mu bufunzi nga mukaka munenga ku ddalu kwatudde oba omulabe tosategeera mbu alina eddalu bwentyo wow ne kakati bw'okyali oba wakyusaamuko simanyi naye simanyi osanga bwenkyali naye nga sinyo ngaludi mama ne taata gye bali gyebali mu ggwanga lino Uganda Entebbe nga gwe oli muzungu nnyo abamu balowooza mbu oba wava Canada abamu balowooza nti oba wava Saudi Arabia waliwo abaŋŋamba simanyi Dani alabika mu TZ oba afaanana Diamond Platinums simanyi biki liwe ntyo mix Nyarwanda mu TZ. Wow, that's so great. Nyarwanda mu TZ ye Dan Wiz abakubira enguliko ne mugikakasa Dani kakati style ya music ono gwokola bagiyita batya? Afrobeat. Afrobeat. Yes. Muyimbi kyaku inspiring okukola music ekikanga ekyo? Diamond Platinum, Eddy Kenzo. Okay. Kati Dani abayimbi aba bakuinspiringa nga bonna tekuliiko akola ng'ebibyo ebiriwa byenkola nze ndaba okola style yo beats zo oba ozijjawa yebe soko tubulyeko Dan Wiz beats zo ozijjawa
Beats. Kuba ina ngeri gy'ojja n'oyita beats zo n'ozituulamu n'ozipakira olinga bw'aba talina gy'amanyi gye zaava. Ayinza obulirawo. Ayinza obulirawo naye nga mpaka asiimula ne ziri ez'abali mu bwongo bwe. Beats zino zifuna otya era ozijjawa? Beats tuziddamu zino bazikuba nga bwe ziri. Okay. Oba nenzijjayo instrumental. Neziteeka mu studio. Nenzimbirako ebigambo. Okay. N'okikuba bubi nnyo. Bubi nnyo. Mu gospel. Mu gospel. Nga bwe waddamu eriwa? Naddamu waliwo ye Yesu, waliwo goba sitaani. Soka otuwe kapera ka ye Yesu. Ye Yesu? Ono wabikolwa takoma mbibooza mpadde kimu ku kimu ku ebyo bye naloota kankwekwate tewala balaasi mu nyumba yo tolina mwana kuswaza tolisosola mu mwavu bw'omuloodi otulaga omukwano bambi wasukka agawalai I don't lie Jesus you changed my life in your eyes I don't lie God really changed my life kati ndi kushuwa era manya teri chinda janya kabimala kastamulina era tusenza linyale ye Yesu ye Yesu ifenda bena fona yes otulambu vibe bambi ne buoma ate kali onampisanga mwana okusikekira apana mu lubiri lwe nafuuka na muzana yanzija wala nalisisana bampisa bubi nensalawo nange funeyo yalwana kulwanga tankole bubi yambeererawo nange yayiwa n'omusaayi ku lwange sitya malogo agamagodi nava ku mivumba nesala makooti sida mulago zireyo gy'oli tokola nsobi togaba overdose ninataganya oyo sitaani kunkema gobagoba sitaani kigambo bugambo nawona gobagoba sitaani ninataganya oyo sitaani kunkema naye maama wasalawo kakati vibes ezo z'okuba bw'omala otula mu tracks ezo tofunangayo ataaka yonna oba report yonna bakala basoso zitulamu gamba nti badani wizi atulumba katulaba atujjako tracks zaffe ate ye bw'amala n'azipakira nnyo nnyo neerabiza abantu ennyimba zaffe tofunangayo muntu ina complaininga simufunangayo wadde n'omu simufunanga naye okimanyi nti busala ne babuwulira busala ne babuwulira Diamond kali kakasa yakawulira ne kano Yesu nze bagenda okuŋŋa nti track eyo waliwo eroko ginankana nga olita kyalina nakyaŋŋamba babiwulira naye nga baba tebana kyakukola kubanga kati bo bali waggulu babanga abalabanga akoze kava tebawulira byenjogera batambulira bagamba omwana asize mu lulimi lwe omwana akifabba kudde so adaniwize endongo eno challenges kizosanze muyo challenges nyingi nnyo mu gospel mu gospel akale mulimu abantu bwe balaba nga nzize nnyo ate bo batandika okufunamu ekitima ekitegeere so bwe balaba nga oba bakitwala batya balaba walyako vibe wabo baba balaba kisimanyi buli bwe balaba nga okikuba nnyo ng'ate bo bazimba emitima ate jjukira be balina churches omanyi nze nali nakalokoka kitegeere walokoka mwaka 2018 naye notandikirawo bafa bakula nenzija ne hit goba stand ono tumaze emyaka emeka mugundi lwaki ali ku top naffe ndowooza kyekibanyiiza so ne batampita ku bivulu byabwe ne bakola kikwegamba babuzaabuza so ate jjukira amakyaki wano tulina mato kitegeere ebivulu by'abagospel bakolamu bebamu gosanga waligo nasanga wano tebabanga akuwalana oba tojja yimbawo so byebyo kyogamba empalana nyingi nnyo mu gospel music nyingi nnyo bisinga ne musecula laira kubanga ffe musecula bubo ino olimba longo oyimba bulungi kasita DJ akutegeera ba MC ojjira wona bakuteerawo bakuteeka naye ate bino ebyomu gospel ate abantu kwefulamba oli mulokole ate nga toli mutima balina enzikiza y'amaanyi nyonyonyi iraira balwanira ddala bakuba emikono emikono giri eyo
simanyi nakumanya katonda wa abaana ba gospel beerwaneko nnyo kubanga awatali ekyo buli omu ayagala yisawa asabira ku kyaki ye ono tatayogera naye biki simanyi bye baliko ne radio ezimu tezikola tezizanya music obatwalira oluyimba ekitegeera zino tezijja zizanya kibiki mbulwaki tebazizanya bawasonga wali just bali aboogera bogezi then wizi ngandabanga production wakawo omulungi fenga eyo gye tuva tumukuba anti ate mu ekirungi Kingdom TV Kingdom Radio abantu abanjagala mbamanyi nze omanyi ndi open njagala nnyo okwogera ekintu sitya muntu yenna kubanga tewali andiisa tewali annyisa ali mutuufu okitegeera naye omuntu anjagala nnyo Kingdom Radio Kingdom TV mwe music wange mwamuzanya nga temunawo nakundaba gwe kenyini ng'onoonya nenkuyita nako nenkukyazaako ne ku radio so olabira ddala omuntu alina omutima ogw'okwagala ne ku TV by the way nakukyazaako yes ku TV nakyalayo emirundi mingi naye abantu abamu radio zaabwe kyaki zaabwe olwo nagenda oyimba balaba nga nkikubye ennyo tebakyagala kumpita olwo nga batya nsonga ki ze bawaawe ez'amaanyi balina abayimbi baabwe bakulembeza ku lisiti ate jjukira nange mba sina walala wenja kuyimba nkitegeera kati neebuuza lwaki mba neesiba ku bantu amaleke kole byange jasi kati wabaleka nabaleka ampise gwe ngenda kati oba obalese kati onookikola otya tosobola beebuuzako noga bannange kiki nabakola bantu bange kiki nabakola nabo bakimanyi tegeera kasobola kudda ate neetondera abantu nga sina kinabako nkola njogera ekikati mumpite ekisooka tebasasula naye ate n'okuyita omuntu nakyo nekikulema nze sisaba sente bw'oba onsaasidde n'ompa transport tewali buzibu naye nze sina muntu gwensaba sente mbuleeta zino sente wali wasalawo weereza kasita abantu bawulira ki music wange just happiness yange kuyimbira abantu siri ku kya sente sisaba sente okola zi audio ennungi ne ba Atini Pro ne baani ba producer abalungi okwata zi video ez'ebbeeyi ani afandinga production wo ze kennyini gwe weeteramu ssente n'okola audio ennungi kimu audio biki byonna promotion tell the story tunyumize show yenze mpaji given Brian Kagati bakira tuli mu wakati mu kubanga tukunyumiza here we are to tell the story my brother here Dan Wizi ensonga zayogerako ndowooza oziwulira oba oliawo naawe yobiraba bakira nja kwongezi kujjukiza gwe kusubscribing to this incredible YouTube channel gwate naba ku likinga commentinga give us your comments down there aziteke wao atujaba tuzitunulamu tujaba naffe tukwanukula so amwebale nnyo okubanga mugoberera here we are to tell the story Dan Wizi sebo tell the story oli very smart nga bulijjo buli wenkulaba obeera smart nenge ejjo okikuba nali manyi olina basponsor b'abazungu nga ngamba ono omwana engeri alimu oluzunguzungu alabika alinayo abazungu eyo abamuteekamu ekijja just kulemerako kasita obanga okola ekintu kyoyagala wow t-shirt kali nice made in Africa Eddy Kenzo yo why soko tunyumize ku Eddy Kenzo musical background you I heard that once you were there in Big Talent kituufu oba baali bakukonjera kituufu nnyo waliyo naliyo era sivangayo mikwano gyange mukwano gwange Eddy Kenzo wow mukwano gwange nnyo ne Jozi nabadde naye era nja kuyimba ku festival ye nja kuyimbayo eyekololo nga 12 November ojja kuyimbayo nja kuyimba olaba abantu ng'abo abanene banzikiririzaamu naye n'osanga omuntu okitegeera ate ngenda kubivulu ng'ebyo nenyimba gospel okitegeera nga bw'olaba Bugembe nga abamuyise pastor Bugembe n'ayimba ku bivulu ebinene bwebityo era n'ayimba gospel Ebikson abiyimbako so Made in Africa is album yafuluma album ya Kenzo yali album ya Kenzo yakuneera wow kakati okukoliko olulo ate kuliro ngamba oliwo mutima gwa zaabu kumuteerawo mubiri lwaki mubonna walondawo kuwambala Kenzo muntu mulamu nnyo omuntu alina omutima mulungi mu bayimbi bonna so kyonna kyonna kyosobola omugamba so okuyambamu ekyo
olaba mpa stage ye nenyimbirako okay ate nga muyimbi munene yandibadde yeeraga oba naakola ki okay naye abamu abo abagundi ba gospel abo balinako obusungu naye kambaleko bulesi obalese bulesi bemanyi dani kakati oyagala mbogera sikirinaamu buzibu singa oba okukala otugambyeko era we mbadde nzirawo ŋŋambe nti ssebo dani tell the story tunyumize abantu abo be baliwa ddala abagezaako okukuzibikira n'okukukuba enkokola mu kintu ekyo gye bali eyo mpolampola nga nababeera mu bivulwawo mbivulwawo osanga ye MC naagala akweragire simanyi lwaki bavimba nekye bavimbira musikirawo bibani niyanga natandisa okubategeera kati tebalina naki tebalina sente kyekisooka omusanga omuyala ali ku boda avuga naye bakusoba omusanga ku stage yakuvimbirako nogamana okitegeera bamuwadde omutwalo ajali presentikati ali awo nagamba nja kukuteekako lindako nakulabye dda nakuvimbirako okitegeera abantu abo bakisirimu nga baliwaali amanya gakusiimuka mu mutwe bali ababeera ku bivulu sebo nange mbeera ku bivulu abantu balowooza nti nze Kagati promotions ategeka toli omu kwabo era naawe ne just nakulembesezaako wali eri mwali nyine ekivulu n'otampita neze gwe nkumanyi bali buzibu onjagala just ekyo nali nkugambye nesikuyita kali naawo akaate ako kaleke ako just kajjanga omutego ali gujjudde bingi naye ate oluusi naawe oba olina okumpisaamu eggaali zekasola nti Kagati lumba bulumbi oba nkubira essimu ŋŋambe nti nteekwa okuyimba kiri bwe bati ne bwe bati ne bwe bati nze siina buzibu ddani tuvudde wala olugendo si lumpi so kakati abantu abo amanya gakulemye abantu abo bali eyo bana bapresenta bana bale bakola kuki waliwo oyo King Wizard nga abantu abakyasinza okulemesa gospel okutambula wano obo ako ka DJ ka ne MC wa gundi eno ki saka akogera TV babere bulenga TV je bali bakola ke bulenga oba TV we wako MC akeru ne DJ wawe kakambala nye nkofira asoso gambyani eyo King Wizard omulala ayo Damasco na ola pastor Bugembe yali ampita ku kivulu ki nayimba kwa Africana kati ngani no kuyimba buli wamwe kati nze nensalawo nzije nyembe ne ku church yawe eri awalala gye bagenda sagenda yo kati abaana nenkeera ku kivulu awo wa pastor Bugembe ku church segera awalala bonna ne bayimba buli omu yasangawo nayimba Damasco ngamba tewangambye mbo waze kuyimba kati nebuuza ndi mulimi wa nnyanya alize kutunda butungulu oba teyambo oyo fa tegera bayina mechitima bwe balaba nga nze ku chachi yaabwe tebagala nyimbe okitegera chichi bakutya buti content oyina bantya ndoza balaba we ninya ku stage bayibebera wagulu nnyo ate abantu beewabwe bambi banjagala nnyo ate pastor Bugembe namugamba yetamanyi baana abo ki era akuba yeye boss waabwe abatamanyi mbweno bakuba abalala bikono so abalala bonna yabawo oyo Damasco buli omu yansanga ate nze yakeero kusooka so nagana zitawangambye mbowaze kuyimba ngate n'abansanzewo baze sawa 2-3 abawadde bayimbi ngamba otyambo tewangambye mbowaze kuyimba okitegeera so eyo kyaki kyovolaba sikyagendayo mu bivulu byabwe ogendayo oluusi bakuyita bw'otuuka ne bagala bakulabise n'otayimba nga bakuyisa ekikoyo noonya sente zo okitegeera n'otayimba bwe saawa ziweddeyo kati sagala kwesiba ku bantu beba abantu abali mu kulemesa abayimbi ate ze church ze tulinawo ze tulina okuyimbawo kyekimu ku byakuleetera kubanze wali yangamba Kagati kyaliwo oyo yasala simanyi yaddayo mu secular kati muyimbi wa secular tajava mu big talent tumulaba mu bintu bya big talent simanyi tatagana na Kenzo kikyakuleetera okusala okudda eri anti kati woba olaba nga tolinawo oyimbira kati ennyimba za gospel oyagala nziyimbire wamufumbiro nziyimbire
naziyimbirawo banna mu church bobola banga mu church ba pastor wenyini beyagaliza tebagala kuwa platform bayimbi baabo chobola abayimbi tebakulakulana kitegee zinga abasumba bangi bemanyi abawadde abayimbi platform era nga ndowooza babikola edda naye kati oba kiki oba kwagala nnyo ssente kati babibaako tebakyayagala kuwa bayimbi platform kati tujja yimbirawo ennyimba kati naabo abali mu organization za gundi ebivulwe aba organizing ebivulwe bo bennyini balina abayimbi bebawalana kasita ojja ng'oyimba bulungi oba ng'otanso nga badde tebakumanyi ne bakuwalana ekyokusapootinga omuntu azze bongereko ku babadde baliwo okitegeera babeere n'omutima gumu tebakulina ate batandika kuwalana azze okitegeera ekyo nga mbadde sikimanyi gonna mapya so magamba mwana sigenda kwesiba ku bantu naye nze ampise bujangu onyimbira ennyimba za gospel nzirina nga ngenda nga nyimba atampise kubanga era ndiwo ku lwange wali n'omu yandeeta mu gospel tewali yandeeta yes so mba nina okukola ekimpisaawo laavu nzirina nina oluyimba lwa laavu lumu baluyita batya natongoza lwemaliro naye era embaga mukyomanyi wakwata layini tuwe mu kapera tuwulire gwegwe natongoza kugwa abalala buyongeza ezo enyimba za mbaga nemweza wa mukama nno gwe katolaba n'abalokole bw'oba okoze embaga towulira ennyimba za laavu ze bakuba kati oluba lwa mbaga gwegwe natongoza kugwa abalala buyongeza so obanga awaana mukazi wo ku mbaga bwebityo si bintu bya buwemu mbumpemu ebyo sibikola kati olwalaavu naye olubumbu eruti sigadde gospel oli yenna oli gospel nikakati nze ekyannumiza omutima n'okwagala okujja okunoonya ku muganda wange ng'obudde bukyali nze baŋŋambye nti muganda wo kati takyali muyimbi wa gospel takyayagala kubeera mu gospel ensonga yeeyo kati nyimbirewa kati kale oli bwakubuuza nti lwaki tokyajja mu kuyimba gospel omuwa nsonga ki nanti sirina wakuyimbira nyimba ezo kati bwe nzikola nzituuze waka bwobanga bali mu kunnemesa kuyimba ku bivulu byabwe ku makyaki kati nkole ntya naye bakwagaza kyokulwanyisa talenti enene abantu babeera nefutwa kuba kakati nze olaba oluusi waliwo omuntu ajja gy'oli ng'olaba ebintu byakola bikyabulamu bambi balina ate abayimbi tereza production oba tereza lyrics naye gwe olwedde buli kimu kitereevu kiki lwaki bakukuba anti kati bwe balaba omuntu ng'olina kyosukkulumyeko tebabamu abantu abanyiiga olw'ekyo oba balaba nga laavu abantu gye bakulaga nnyingi ate nga bo tebagibalaba kitegeera kati ndowooza ate nga beba organizer beba bategese alaba omuyimbi we talina vibe ku stage ate goze toli muyimbi wo baki n'okufuna vibe abantu ne baleekaana ekyo nekimunyiiza n'aba nga tasobola kuzza ani uju beebo ababina kusaba epozi bali wanga bajjagala ng'ambe omuntu oba abantu nga amanya ati gundi oyo walaba ngoze olaba abo bebasinga okuyita beba MC buli kivulu bebakibeerako bebabeera ku kyeno bebabeera ku kyeno so abatalina ngeri kijja kuwa gala amanya bwamenye awo bonna bebayita buli wamu so ndowooza tewaliwo ba MC abasinga aba gospel singa tufunayo abalala b'emitima emirungi nga ggwe waliwo ne gundi ani yakolanga ku Top TV Sengendo naye yali anjagala nnyo oba yabulirawo abantu alina omutima ogwagaliza Sengendo gyali era bulungi tukutumiddeko muganda wange James Sengendo ne Winnie ne Lady Winnie bambi awo nga bazanya music bali kukakkalabya bazanya music wange ku Top TV Top Radio kitegeera ngolaba baagaliza balina omutima guli olaba omuntu omulanga ali lwi obeera omulaba naye saagala abantu abanyina abamakoona abo bakinge wizire abo badamasiko baani abo buno buyayo bwakolanga ku KSTV bakisiru kati bubavaayo baddawa simanyi gye badda okuva ku KSTV
bebabeera mu bivulo beefuula b'amaanyi si b'amaanyi simanyi lwaki omuntu yeewaga nze njogedde na buli muyimbi palaso baani bonna bakyali bange olaba boogera bulungi ate banene nene olaba akantu ng'akali nga yefudde ow'ekitalo omulala kuba akola ku MC so abo be balemeseza abayimbi abamu kitegeera bo baagala sigaza abayimbi baabwe bajja nabo ate abamu tebalina talenti nnyo wagira ekintu ekizze kyobula Nigeria abayimbi abasinga balaba bayitawo maako kubanga balina talenti ate balaba nga omwana alina talenti basooka ne bamuleka n'ayitawo n'omulala najja bakuba hit ku hit ng'olaba buli muyimbi azze upcoming afuse watako kweyagaliza naye wano tebeeyagaliza kyekyo wagambye walokoka mwaka ki Dani? 2017 2017 mu gospel oba wonna muyimbi kyaku inspiringa mu gospel oba wonna nsi yonna mu gospel era enyimba ezanyumiranga Pastor Bugembe niyo n'omukazi omulala alwaina yesimbawo emupi Judith babiri tokyamujjukira kuba otegedde nnyo Kenzo Palaso genda maaso mumanyi naawe Judith babiri Joseph Ngoma naddala enyimba ze za ttabu Joseph Ngoma ate mukwano gwange bandi mukwano gwange mutumireko era nnyo okubeerako Joseph Ngoma nkutumirako nnyo alina omutima ogwagaliza naye natambulako naye nga nze gwasoosa ku stage mabega kwawo naye nolaba nagamba amusookeyo n'alyoka ajja ate ng'olaba muyimbi munene naye nolaba obuntu bukacerewe buli mu bwewaga ne Levikson naye ayimba bulungi beba abayimbi kati mainly muyimbi kigogamba nti nzone yanjagaza okukola gospel music nze nali njagala ennyimba zaabwe ate bayimba bulungi nze najja vibe yange nga ndokukose netandikirawo yimba gospel siina gwe na following mbu ono yanjagaza gospel okay tell the story tunyumize iyi program webale okubanga munnaffe ogoberera gwa likinga subscribinga commentinga byonna bikola ate bomala sharinge kongereyo simanyi Levikson yakoze embaga Levikson yakoze okukyala ye okukyala tewabaddeyo ongamba na tomanyi Levikson yakoze tewagenze nawe tebakuyita simanyi be bayita mbaga yali yankukutu oba naye agenda fuka haji nzo kuba wasiza mu nkukutu ayina omulala gagenda owasi buli gyayina omukyala simanyi kati ali lwaki oyogedde ku kya haji anti bw'okola embaga mu nkukutu ebanga agenda okuteekawo omulala n'omulala awo twagala abantu bategeere mbwina omukazi naye osange badde vidiyo ziyinza okuba nga luyimba sebo gabadde mazima luli si luyimba kwabadde kukyala omwana omuwala Desire Luzinda yayanjudde Levikson nga mumanyi mulokole omwana omulenzi Levikson Lucas Lubyogo anti Levikson wa gospel nnyo mulokole nnyo simanyi mbu ayinza okuwasa Desire nga si mulokole Desire si mulokole Desire mulokole yalokoka emabega kaawo nzijukire yalokokaawo anatwa n'obujuliza onatulika n'akaaba Desire nga alwanya entalo ekyokulege ogenda muwasa kakasa ogenda beera naye si kugenda already bakitandise dda kyawedde dda oba bamala okwanjulayo bamala okukyala oba kwanjula ekidiire era tuba tulindidde kiki kulaba kwanjula nambaga naye balabike badde video ntera nnyo birabe ebyo kodi baziteekawo nolowooza mbaga genda okufuluma nga video okitegeeza kati golaba tebikwatagana Levikson ne Desire tebakwatagana tebakwatagana abanakwatagana aba baliko kafaananyi kyo bakalambe ki kotunulako niogamba nti ono basobola okukwatagana oli n'oli tebasobola mulinde mulabe tulabe oba si video nze ninze video eyinza okuba video nga badde bakola luyimba okyalimu akadawuti ngaate
sebo nza kugamba bwino waali obaddeyo ku oyagala kulabako obaddeyo saabaddeyo naye eyabaddeyo byonna yabindaze nze nalabye ebitaala okusinziira ku video engeri gye tuzikolamu ebitaala biba bikubyemu mukola video ka video nakalabye nga omuvubuka akutte ekitaala bwa ngamba eno video tulabika luyimba ebyaddala luyimba olwo tesobola kuba mubagasha saagala mawulire makyamu agalimba kati ago galimba leviso tesobola kukola mbaga mu nkukutu etiyabadde nti mbaga kwabadde just kukyala n'akyala yekka ne mukazi we bokka babiri kwabaddeko n'abalala kuliko n'omusumba omulala awo yes towakana sebo ate is a big fish in the sea naye yabaddeyo era omukubonero obulaga nti yabaddeyo mmotoka naye ebifaananyi byabaddewo awo video naye omweri wali eri nga batuuka ne mu bifaananyi katulinde nga bazadde katubalinde katawo tujammanyiezajja ggwe taniwizi obulamu bw'endongo buno bukutwala butya okiwulira otya muli nga bagamba nti Wiz Omuyimbi owulira nga kikuleetera okwejjusa lwaki watandika okuyimba oba okyenyumiririzaamu nkyenyumirizamu kubanga nze kyenkola nkyagala kiri mu nze munda muli okay saakitandikawo nga bano abayimbi ababuukira okuyimba lwakuba ayagala kukola ki natandika dda okay so nkyagala nnyo so ate nyumirwa nnyo okola nga abantu baagala nnyo ennyimba zange goba sitaani buli wensanga omuntu ne bwe mba ngenze kuyimba mu bifo ebirala nga si kyaki kusanga ogamba oluyimba lwo ndwagala nnyo nalulabanga wano goba sitaani ye yesu ate nga lwa gospel abantu bazaagala nnyo naye ate abo baagala okunemesa oyimba abagala okulemesa Wiz okuyimba bannaaye ne wali ku kivulu kya Bugembe ku kyakiye nali mpitawo nga nzirayo waka abantu nambuza nga toyimbye bannange twali tulinze tulabe gwe biki nengamba nja kuyimba olulala kati bamanyi tomanyi kyobaddeko naye nga abantu abamu batulemesa so saagala muloze zimbu yava mu gospel kubanga kino n'abantu abo be balemesa sinze kwega mu bufunze ensonga lwaki kyali nnyo active mu gospel music nkokola nyingi nkokola ate katona ayimbira bakulemesa naye olowooza lwaki bakulemesa bakutya buti oba bantya ndowooza ne simanyi okay batya nnyo anti abamu ba MC ate ba organizer bayimbi kati balaba ate nga bogenda yimbo ndowooza abalaba ogenda muli akoso n'akulemesa naye nga nze besibye embeerako ebivulu mbikuba nnyo okay David Lutalo chali wange tambula naye ku kivulu kye n'ennyimba abantu bakuba endu ebafuwa ssente okay so ebivulu nze sigwe busooso biraba kati bano abagamba nti wasuulawo gospel music inoddayo mu nsimbu gye wava ng'oyinza mugamba oyinza mulekera bwe bakati mu kamera wano oli alowooza nti gwe tokyali mulokole era gospel wamuvaamu anti kati olaba bano bawo benjogeddeko be balowoozesa abafanizi baffe nze nava mu gospel biki kubanga baba tebaagala kuwa platform tebakyakulaba ng'oyimba abantu bangi bambuza nga tukyayimba wano ku kyaki nga tukyayimba naye nga tebamanyi nsonga lwaki kitegeera naye nga nze wendi anjagala wendi yes kati bano baagala okuhayalinga ogenda oyimbako mu concerts zaabwe mu kyaki mu services mu overnights abo balina kujja na sente mmeka kisinzira abantu wengenda distance gyembala kale naye mbimanyi lwakuba abantu ba gospel era tebateraga ba sente nnyingi naye omuntu omugamba mitwalo 10 mitwalo 2 oba n'5 kisinzira wendaga kati abatera okugaba bateragabanga sente mmeka bona wabeera awo oli agamba jangu ninawe mitwalo 2 ebiri ngenda kukola luyimba ki ogenda mu studio ne bakusaba emitwalo 5 7 audio naye oli nakuyita nakuwa 2 nakuwa 3 okitegeera naye nze sibifuddeeko nze kasitompa stage nenyimba nompa zonna zompadde oba 5 oba emmeka nze wendi kakati Dani kyenjagala okubuuzaako era mu bayimbi bano bayimba wonna Omuyimbi ki gwe wali agadde okukola naye kakolabo abayimbi baki abayimbi wali agadde okukola n'abasekula oba mba gospel tolabayo yenna leka nate biteekamu gundi leka biteekamu zalawo sisi zalawo naye
Ndoba lwaki kolabo stera zaagala sizagala ate n'omuntu oyinza omusaba kolabo na kuvimbirako kitegere tenze sagala nnyo omuntu kunvimbirako kitegere so basagala omuntu oyinza omusaba kolabo nakulabanga awo bakisimanyi nakumanya njagala nnyo okwerwanako nganzi nkole ekintu kyange nganzi paka nga ntuusaawo n'abalala bwe bali. Wow. Okimanyi nti erinnya lyo ddene naddala mu gospel music? Abantu bantegeera mu bbanga ttono nze nkimanyi bw'obeera omuyimbi okiraba bantegeeranga n'akajja bwe nti kaakati bwe kiba nga kiri bwe kityo oli mu nnyimba mmeka wakakola ennyimba mmeka? Nnyimba ntono ate nga mmeka? waziringa 5. Nnyimba 5 naye ssebo zaalinga zikuba zaalinga zigonzaawo we zaalinga zikuba zakuba zaabanga zigonzaawo zikwata wezi. Lwaki ekyo tokikozesa nga encouraging note mu bulamu bwo n'ogamba nti kati oba ki nze ngenda kuvumirira ngenda kukola gospel music ngenda kutoba ngenda kuyimba gospel wange oba ki sifuddeeyo nze mmanyi ngenda kuba wangula ngenda kubalinnya kuba kyekikozesa nga encouraging note kyeyini nga kyosomye osobola okikozesa naye ebintu bino byatuka kati byetaagamu ssente. Buli kimu kyonna kya ssente. Ojja kukola vidiyo ya milioni 3 nsagala kukola vidiyo zino zendaba abaana ze bakola abo okitegeera nabasanga bakola ndooza vidiyo baza 5,000 bameka njagala nnyo okukola ekintu nga kirina quality. Ye Yesu vidiyo ya senemeka ye Yesu wamaliyako senemeka vidiyo oba kamu kitundu ate yali ya layisi yali no comment milioni 2 kitundu ate sitaani goba sitaani ye ya layisi ate mwatu oli yampa ofa yayonoona ne vidiyo yange yona tagitekamu color grading nga bwe gikwata bwoti nga bwenza okukwata ekintu ku ssimu nga bw'okwata omukolo gw'okwanjula just kitegere tuba yayonooneka nnyo nesigiteeka ku TV ate yatambula nnyo eba kubanga eri kiriya nga ye Yesu baki yandibadde yakabi nnyo yagikwatira bwerere 8,000 kati ye yansaba ye nga yagikwatisa ati simu kamera naye nga simanyi oba edit yabalema oba kiki kubanga yanegayira kankole gundyayo ba offer mbonkuwadde offer manya biki nze mpaako 8,000 sinendowooza nange ensavings oba onagenda gikwata bulungi egyonoona bwonoonyi era nali njagala giddamu neziga oba n'omuntu yenna. Wagiriyeyo ku kitimba? Teriyo ku kitimba? Gyeri. Ne YouTube channel yo ngirabe ekula bannange Wiz alina YouTube channel muyiteeyo bannange musubscribinge mugende musubscribinge ku channel ye bagiyita Wiz subscribinga commentinga likinga ne music we omulabe gwateeka mu followinga ayagala okumuyimbira osobola okumpita. Nze wendi. Wow. Tell the story tunyumize abwetuto bwe tutambula muganda wange atunatera okuba nga tukujjako engalo naye byonna mu byonna ndowooza obitegedde. Adani sinze yagana yimba abantu bebakulemesa bantu bali babuswazi naye balemesa bayimbi bangi ababeera bakaaba abo abantu okwabo tebagala naye ate era wali n'abayimbi abakaaba naye nga bo tebatunulidde ensonga kale gweoyina wooyogerera kuba music waalyokke era nze akyawa music wo nange kale nnyinza obutamusanyukira nnyo oba oli awo naye waliwo oli nga ye lyrically yeetaaga kuyambibwa production nga mubi enyimba gye bayimbamu ate oyo naye bw'omugambako n'anyiiganga oyinza obutamuwuliriza nnyo. Nze ngoberera nnyo ekintu ekirungi nze kasitampula yange oluyimba lulungi era bw'obeera kyali wange negamba nolimba lubulamu lubeera lubulamu nze sijja kupika mbu kati ate bwakunyiigira naddeyi n'agamba nti Dani yanzibidde ekikookolo nze nkulage awabulamu nenkunyonyola bulungi naawe kenyini osobola okuwulira kitegeera naye omuntu ayimba obulungi omuganda omuntu ayimba bulungi kitegeera abayimbi ba gospel gye bali bangi abayimba obulungi kitegeera era mulimu abalala upcoming abamu batamanyi kuyimba naye osanga sebo oli abawa stage kitegeera kola olunaku babawa stage abo abaana bayimba nga babowa abantu ese boli nangamba mbu siteyategedde munaze kuyimba
Yinga ya dira nnyo. Wali buzibu namuleka bule sinenkwate ko ninyo. Okay. Mukama mulungi. Naye kaka tusubire ddi okulaba poster yo. Tulaba ebivulo bingi ebigenda maaso wano ebigenda okubaayo. Nsubire kulaba ku kyani kyajja obukiza gye kiri 17. Ekya muganda wa Fani Dennis Kiseka naye ayina concert ya wanise band. Jobukiza yani. Jobukiza tomumanyi. Ono mutowa Pastor Twina. Waliwo n'omulalo oyo yani. Jovan. Naye talina mutima mulungi. Jovan. Ayinamu ku makoona naye mu music wange. Jovan. Omayi njogera mu. Jovan nga musajja mulungi. Mulungi ku balala ndowooza. Jobukiza ye musajja mulungi. Simanyi bwe bampita nja kujja. Bwe bampita tosobola kwetwala. Nako okwetwala mu bivulu by'abantu. N'ogenda ate ne bakulaba bulabi. Tetwakuyise toli kuyise. So Dennis Kiseka naye ayina concert wali ku. Babeera bamanyi bujendi naye ku Millennium Chambers. Ani? Dennis Kiseka. Ayinayo ku Millennium Chambers awo. Nalabira neke naye yawanise. Agenda kukuba Lugogo Cricket Oval. Lanik. Yeah, Cricket Oval, yeah. Lanik naye muntu mulungi. Then ne gundi ani. Levikson jali kwa 23 November. Gundi Kololo Airstrip. Wajo najemba nsubira okulaba. Kubadda nisagala nziremu kunoonya nga kya kulaba munnange. Kuba tukwetaaga. Abantu abamu banene. Okitegeera. Okay. Bwaba takutadde ku list ye. Ayina abantu abamukolera gundi. Abateekako abayimbi abo ku list. So bwemba siriiko sijja kwetwala. Era bwekityo. Kati bana abakuyiye ku list. Mbanja kujja. Bana omusajja mumuteeke ku list wakawaali ebintu byonna abikola. Abasinga bamanyi naye tebanteekako. Lwansonga zaabwe sizitegeera bulungi. Ekyo kinnomye. Ate kale tujja kunyumya nga tugenza off camera naye nga kale mukama mwesigwa. Dani Wizi abazibikira oba abalwanisa music wo bwe wakati boyinza okubalekera. Betereze. Bakole batya? Betereze badde Katonda kubanga si balokole. Ate gwe balaba nga atali mulokole ate ye mulokole. Kumanya abantu bekweka mu Katonda. Ate ne bakola ebikolobero. Okay. So njagala nze omuntu abeere open. Nzitogola nze obonyiza nkugambira ombugo wanyiza. Sikukweka ne bobani. Bwonkola ekintu ekitaliyo nkikugambirawo. Ngamba wetereza oli boti ne boti. Njagala nnyo okukola ekintu nga kiri ku line. Bwemba sikwagala nkugamba sikwagala. Ati njagala nnyo omuntu angambe sikwagala. Okimanye kuno anyisa mu nkukutu temumuteekayo bwe bandaba nga nzize ku bivulu temumuwa osege si birungi naye Katonda nabajja basasula nga bali mu kwefuula mu bantu balamu eri abantu naye nga abantu babi si balinaako buzibu sinza alina basasula Katonda alina basasula nze nkola byange bigenda mu maaso kwegabanyiikire kulwanyisa nga Mukama bw'ateekateeka kubasasula balwanyise si balinaako buzibu. Banange, tell the story to Nimize, your program Mpaji given Brian Kagati, the gospel music apostle. Bwetu bade tambula ne mugana wange Dani Wizi. Dani Wizi nali yagadde otumire abantu abenkizo mu bulamu bwo. Batono tuve wano. Abenkizo mu bulamu bwo, abalina tebagasse ku music wo, abalina tebagasse ku Dani Wizi ng'omuyimbi era ng'omuntu. Tumira Kagati yennyini. Otandika nange? Otyo? Nawe kennyini. Joseph Ngoma. Otyo? Laneke otyo Pastor Bugembe bafanizi bange bennyini abanjagala abantu banjagala kwa abantu banemesa kyeno manya buli wamuni nawo abafanizi webati buli wengenda nawo abantu banji toli wengenda nga nsanga tewali church yenyingira mu tamanyi nyimba yes mbatumira mwina buli anjagala Dani Wiz. Okay. Tell the story to Nimize, sijja kusuka wano, awabula gwe atanda subscribing, abera ngo chikolako, likinga, sharinga, commentinga, atemwe abatulabira mu diaspora abana emukola kyamaanyi, abatulabira wano ku butaka notekako data wo, abananga okola kyakabi, Mukama Katonda abere nga akikuwera mu omukisa. Tosobola kusiga bulungi n'okungula bubi. Era bw'osiga obulala era okungula bulala. So bw'osize kosi z'obulungi otyo, I just pray for you that may the Lord God bless you
for that tremendous job you are doing right there. Mpaji given Brian Kagati atoloza nchali wano antawanise. Otemi. Yeah.